Nuli chalumu emmotoka n'ogifuna n'abaali baseka kupate n'obayita mwena abalabi ba Trend TV. Thank you mwebali kwagala Trend TV. Please subscribe on this page. There's lots of education or educative stuff, so thank you. Please subscribe Trend TV. Abalabi baffe aba Trend TV mwebali kugyekuumirako era mwebali kyemukola kirungi nnyo kyamaanyi tetumanyi na ngeri ya kubebazaamu. Nkiddamu era okubagamba nti channel eno twagikyusizza erinnya ebadde ku Uganda mpya ne tugituuma Trend TV olw'okukyusa mu mpeereza era mulaba nti tubadde tuluddewo tumaze nga wiiki 3 nga tetubawa bipya olw'okuba tubadde tuli mu kutereeza mpeereza yaffe. Twagala tubawe nga service nga yeeyo ekintu nga kirungi. Era abadde taliiko boyina mikwano gyo sobola baweereza link eno babeere nga basobola okulikinga basubscribinge. Olunaku olw'ejjo ku programu emu ya TV bakyazizzaako Balamu ne Honorable Namboze. Honorable Namboze yabulastinze Balamu era n'asaba aba TV eyo okubeera nga tebabaleeteranga bantu bakikulawo ekityo babantegeerawo ekyo. Yo nno olwasoose okuba weyabadde ng'ayingira mu studio n'alabayo Balamu yasoose kwekanga nga lowooza oba programu ya Anika Kisabula nga yeerabidde bwerabizi so nga ate yabadde balometa programu gye bakola ng'ekwatagana ku byabufuzi. Era Namboze mu bigambo bye yasabizza Mbali n'amugamba nti koma ku luno okuleeta abantu abalinga Balamu mu programu eno kubanga bo mu bigambo byabwe babayita naba useful idiots. Era yasabye Zambali n'amugamba nti tuyambe okome ku luno okuleetanga abantu abafaanana nga Balamu. Ekirungi nti ku TV yammwe mwabakolerayo programu gye bayita Nikaati mubateekenga eyo bakome eyo kuba obwongo bwabwe tebusobola kujja kutuula ku nsonga nga bwe ziti ezisobola okuyamba eggwanga okubeera nga ligenda mu maaso. Era bwe muba mumuwulira wano Namboze mu bigambo bye yasabye Zambali n'amugamba asaba amuyambe. Njagala kugamba nti koma ku luno okuleeta Balamu oba n'abalala bamufaanana mu pulogulaamu yaabwe nti kubanga yamulabye ng'alaba nti tasobola kujja mu liigi zaabwe ez'abantu oba tugeza abantu abasobola okutegeerera eggwanga. Yalina koma mu bino bya music ku promotinga nnyimba na kutegeka bivulu n'oyo propaganda gwabeeramu naye waneeno ku nsonga ezo ez'abantu abasobola okuzimba eggwanga amulaba nga Balamu taliimu. Era Namboze mu bigambo bye yagambye teriyo kintu kiruma muntu mugezi okubanga babateereddewo omuntu nga muli mu kwogera ku nsonga zizimba ggwanga ng'ate ebigambo bye byali mu kwogera birala tebikwatagana tebirina naye bikwataganira na ku nsonga gye muliko. Era ono Balamu simuvuma naye ndeeta bulefusi kategole y'ebyobufuzi abalinga ye we babayita useful idiots. Ndoza mumuwulidde mu bigambo byo yamugambye nti kategole ya Balamu abalinga ye babayita ba useful idiots. Tebalina kibabeera bayamba ggwanga wabula babapangisa bajje basiruwaza abantu abalala abandi badde bategeera babajje ku mulamwa gwe babeerako. Temwerabira kulayikinga kusubscribinga n'okusharinga. Kati osobola okulekawo komenti ku kikyolaba kitagenze bulungi ne ku mpeereza gy'oyagala na ku biki by'oba oyagala twogerengako tubeere nga tusobola nga okukwatagana nga obulungi nga tubaweereza service ennungi. Tewerabira kusubscribinga kulayikinga n'okusharingira abantu linki bajje nga balabe video ze tuba tubateereddeyo. Trendy TV, yeah.